ali ettolo nga guloze Fort Portal mu Bwakabaka wa bulungi oswadde kubanga ekiri atabaala kye kiri nasigadde wakafe tugezaako nnyo okulwana tulabe nti ensonga zino zikukomekerera naye ate abambaloza tuli mu kusiika binyomo ffe tuli mu kusiika binyomo ensonga tuzitegerera ddala olwaleero ekiggula luggi kya leero njala kitandika bwenti nga mumaze okuntagingira abantu be basabye njala batuule kuno bakkalire bafune ebiberenge bya batuule bulungi nnyo saagala muntu asiguka okusookera ddala nja kusooka okubeetondera nga sinagenda ku kiggula luggi bannayuganda mwenna bannange ne musajja obuvunaanyizibwa alina abantu baba okulabirira kyekisooka ekyokubiri nange engalabye neekoowa nina ogiwummuzaamu sisobola kulabikira ku mutimbagano buli lunaku kyekisookera ddala nti guno si mulimu buno twakyewanga buvunaanyizibwa okuba nti twogera ku nsonga ezitasobola kwogera mu Uganda ewaffe ne tugamba tujja kweweza omumba tutandike okwogera ensonga zino gwe kiruma agende yeetuge era gwaza ku vidiyo eno ng'olira nti oyagala kwetuga genda wetugire ku munyanya nga nina bugisimufungize kuba tetulina budde bwo kubanga ensonga tugenda zizongera bwe zirina okuba alumu ennyo agenda azaali atalumwa sigala wano ng'oli ebiberenge byo tugende mu maaso so njala bategeeza okunja soko mbetondedde maze ennaku nga nnya enzingu nnya nga nsiriseemu mpumuddemu ndabye bitambula ku mutimbagano ekirungi neetegereza ebintu bino neetegeera abantu be baani neetegeera ensi gye tulimu ebadde eteekeddwa mbufuga eki ebbanga lyonna kati olwaliro ekiggula luggi njala kitandika bwenti nti kyangu nnyo okulimba omuntu naye kizibu nnyo okumulimbulula kubanga gw'oba olimbye aba yakitwala nti wamuobuulira mazima okusinzira mu mbeera ebaddewo bannayuganda basinga obungi gavumenti y'omumpeme Yosef Tabasole mutano wa Kareekezi ebadde bakuumidde mbotamanya n'obulimba ekyo kyekivudde n'abaganda bamu okwesula egwa naggamba ng'eyakasibira embaale ne mubanga buli kintu kyebabadde babawamu kitwala ng'ekikulu ate tukizudde lunyi nti muntu bakulimba n'otuula bulungi bakulimbidde kizibu nnyo okuva okuggyako ng'aze agenza okulimbulula nze nkugambye ebiseera ebisinga basajja badde bakozesanga nnyo ekigambo kye tuyita buzaabuza ofuge mu Uganda wepone mu Buganda okutuusa bwe tugambe nedda ekimala tulina okutegeeza abantu bategere ensonga zino era akatuuka siri mulabe wa Buganda era siri mulabe wa muntu yenna mu Buganda omulimu ogunkakatako okukola gwe gw'okwogera ng'omuntu kuba Katonda yampa eddoboozi omulimu gwenkola omuntu yandibadde agukola yandibadde nga bamuwadde ekifembe ng'akola omulimu guno naye bw'olaba ng'alina okukola ebintu bino takyabikola manya waliwo ekizibu nze nno nnyinza okuba ntuukiriza oluwalo lwa jjajjange Lumbuye gwe mmanyi nti nnyinza okuba muyitamu bajjajja abange abawera 7 okutuuka ku ye kubanga ebyafaayo bisoma nti basajja abalwana okugaziya Obuganda obujja bwali okubutuusa ku masaza kati amayitirivu nnyo agalinga obugulu bw'eggongolo kati gwe bw'ova eno otandika okunenya Lumbuye lwaki ayogera tomanyi lwaki Lumbuye ayogera ekyo wandibadde okyebuuza okitegera wandibadde okyebuuza lwaki Lumbuye ayogera ebintu bino kubanga nkimanyi ndasooka kubeera Muganda nga sinafuka Munnayuganda kati gwe ayagala mbeere Munnayuganda ndeke ebyange gye nsibuka nja kugamba okootakoota mugalumonde wano wetugambira nti ekisibya nti amanye abaana b'obulalu abasibira ku muguwa kyekisibya lumonde ne muwogo ku muguwa gyobera nti bagenda kutoloka kubanga amanye obulalu bwabwe kati wano otandise njagala kuggyawo obulimba bwonna n'okubuzaabuza okugenda mu Buganda ekituufu kiri nti nze muntu eyasookera ddala ku social media kuno nga nsinzira ku buwenyi bw'ekitabo wano mwe gye muyita Facebook okutandika okwogera ku nsonga z'emmengo oba mu Bwakabaka bwa Buganda wandibadde nga waliyo abalala bali bazoogerako nga bazoogerera mu groups za WhatsApp so si ku social media ng'ano ku bwenyi bw'ekitabo nze asoose n'aba ne bagoberera nga tujja nnyonnyola ensonga zino okutuusa bwe zifuuse kagumba weegoge olwaleero abantu bangi banyoleddwa abantu bangi bakwatiddwako naye ate mu nsonga ng'eno tufunayo okuba tusindiikirizibwa okuva mu bantu abadde beenoonyeza ebyabwe mu gavumenti y'abeene boogedde ebigambo bingi ensimbi zisasuddwa batuyise buli kimu ekyetaagisa ffe tetufaayo naye twagala bagamba nti obulimba kyangu nnyo okulimba omuntu naye ate gwe agenda omulimbulula kikutwalira obudde bunene nnyo Wassaanya Kaloli Charles Peter Mayiga olimbidde Abaganda okumala emyaka 10 n'omusobyo obulimba bwe bataddemu kati osasulira omuwendo gwaffe abantu abagezaako balimbulula obbalaga ekituufu gwe n'akakundiko ne mukama Yosef Tabasole mutano wa Kareekezi mugezezzaako nnyo okwagala okubuzaabuza bannayuganda nga mubalabisa nti ffe abantu aboogera ensonga zino tuli balalu ffe tuli balalu tutegeera bulungi nnyo ate wandyesanga nti ate ffe muyita abalalu tuli bagezi nnyo n'okusinga mmwe abalowooza nti muli bagezi okitegedde wenjagala okukoma ntandike vidiyo mu butongole nti kyangu nnyo okulimba omuntu naye okumujja mu bulimba kiba kizibu nnyo
era gwakyaliyo ng'okyebase okyawuliriza telefayina okyawuliriza radio station ne bannabyabufuzi n'abantu amu mu Buganda nga boogera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda wandiba maama nga bakutuuza mu lubbobbo ne bakunaaza n'owuuma bulungi nnyo olinga generator weddemu diesel nga golooza owuliriza abantu kumbe owuliriza bimenke ebyaggwedda ebyamenkula bwenjo bwe njagadde ofundikira ekigulalo gikyaleero ntandike olutambi olutuufu ntandise bwe nti ekituufu kiri nti era nkiddamu Obwakabaka bwa Buganda buli mu buwambe era ng'eyabuwamba ye Yoseti Bahabula tabayiswa omutano wa Kareches ng'alina abakozi be abakulembeddwamu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. Araji nkimanyi kuno kuwali ne Wasanya n'abeera n'akakundi akaba mafiya abayaayi abali emmengo abatandise okukola ebyambyo ne bityobola Buganda manyi kwe muli kuno manyi ensimbi zitambudde ku social media kuno ogezaako okunfula nti ndi mukyamu ekyo nakigumira kubanga manyi kyenjagala mu Buganda ekyokubiri ffe tetugenda kubanga abali Abaganda abaasooka be mwagamba nti gusingidde ddala n'atabuuza lwaki ekisinze ffe tulina okubuuza gusinze gutya sijja kwetaba mu kkaba Amaziga sijja kwetaba mu kkaba biwoobe nga nkungubagira ekintu kyenandibadde ngema ng'obudde bukyali nga bwe tulina enjogera egamba nti okugema kusinga okuwonya kikino kyenkola njala otegeeza Obuganda ne bannayuganda mwenna nti singa si musajja ono ayogera gwe bagamba nti yeeyogeza ng'eyanobako singa Ssaabasajja Kabaka Lulani Mwenda Mutebi owookubiri singa yaseerera dda ate era singa Obwakabaka baabutwala dda olubiri lw'Emmengo singa lwasaanawo dda n'amasiro g'Abassekabaka Kasubi gandibadde gaasaanawo dda olw'okuba nti nze nfaayo ne njogera ebintu ebimu bikomezebwa ne biyimirizibwa naye nga tekigenda nti bigenda kuvaawo kubanga enteekateeka ekyaliwo mwenna ng'abantu abali eyo mwenna Abaganda ne bannayuganda abawangalya mu kibuga abawangalya mu ggwanga lyaffe erya Uganda naddala mu Buganda njagala musitukirirawo munaabira abasajja bano mu maaso si lwakuba nti mubalabanga abantu abatuukirivu tewali muntu asinga kubeera mufere ng'omuntu ayambala amasuuti n'ayogera oluzungu nkiddamu teri muntu asinga kubeera mufere ku nsi kuno ng'omuntu ayambala amasuuti n'ayogera oluzungu oyo mufere nnyo y'ensonga lwaki bannamateeka basinga obungi boogera nnyo oluzungu olubuzaabuza omuntu gw'aba akiikiridde mu kkooti kubanga oluzungu lwe baateeka okufereramu abantu n'okuba tebategeera ng'omuntu oyagala teri muntu musiru mu nsi muno ng'omunnyonnyodde mu lulimi lw'ategeera kasaba kuzza mu luzungu oba owedde ate kasita bambala amasuuti baba kufeze bulungi nnyo kati bw'otunulira ekifaananyi ekiri Emmengo bambala amasuuti be bakyasinza okufeera Obuganda n'okwagala obusaanyaawo kati ntandise munnange lwali tuliriwo ng'ebyobufuzi bitandika nga byakasammeme nze ng'omuntu atunuulira mu bbanga eryesudde ne ŋŋamba ebyobufuzi ebbanga lyendibibaddemu nga mbimanyi n'ekinyusi kyabwo okuva mu mwaka gwa 1900 nenzija nga mbisoma nga mbikenkuka nga mbisensula bw'omu nga mbyawulako ne mbigatta ne mbitereeza ne mmanya nti waliwo ekintu ekitakwatagana bwe tuba tujja tusoma ebyafaayo wakati wa Buganda ebyabufuzi bya Uganda kiraga nti Buganda yasooka okubeera enkulu okusinga Uganda n'eryoka ejjeegattako kitegeeza omutima gw'ebyobufuzi byonna mu Uganda guli mu Buganda ate ani atukulembera ffenna ye Ssaabasajja Kabaka Lulani Mwenda Mutebi owookubiri oba n'omuntu yenna aba alindiridde Namulondo kati kiba kya buli azaamaanyi ennyo ogenda mu byobufuzi ebiri general nerabira ebyobufuzi ebiri wakati ebyobufuzi ebiri wakati tukulembera Ssaabasajja Kabaka namunsi abo baako obuzibu ffenna tubaako n'obuzibu omuntu akugamba nti toyogera ku nsonga za Buganda abakusimira bunnya ffenna tetugenda kubeera kyekimu nkiddamu nze nganze omuntu 100% ne right ezoogera ku mbeera eri mu Buganda n'okwogera ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ekyo nkiddamu nina rights 10 ku 10 okwogera ku nsonga ezikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga buli musajja mu Buganda fubu buli amanye fumu manyi kiritegeeza kati abakulu okudda ku social media okutujeegula n'otuvuma bambi mukola nsobi eno message njagala egende eri omumyuka wa president w'ekibiina kya NUP mu ggwanga omukulu Mathias Mpuuga mukama wange nkussaamu ekitiibwa kati essaawa zino sijja kuteeka nti nkutadde mu kkoowe y'ababufuzi nkutadde mu kkoowe ey'okuba nti eno Buganda n'ebyobufuzi bya bufuzi wano otugambira nti bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda kati nkuyise mu bya Kayisaali ebya Katonda bizza eri ngenda kukusaba n'obuwombeefu mbadde ku social media kuno nga ntambuza ensonga z'Obwakabaka okumala emyaka 2 n'ekitundu bweddu nga ntinkuula okujja buli katundu konna akalimu obufu n'obukyamu okukaleeta okukateeka ku social media okanjula kumwe nga tekuli muntu asobola kwogera ku nsonga za Kabaka era nga tewali muntu n'omu asobola kuvaayo kuzoogera bwe mulabe nga ennamusa etuuse ku nnyooge
ne mutandika okuvenga mulowooza nti amwe musinga okutegeera. Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa omumyuka wa Nuupu mu Buganda. Nkimanyi nti Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga kati goyita mukamaawo. Essaawa zino yakusindisa ojja okola statement but it was a wrong track. Era nkusaba okome kweyo. Mathias Mpuuga nkumanyi ng'okyali minisita wa Kabaka. Mathias Mpuuga nkumanyi ng'okyali mu DP. Mathias Mpuuga nkumanyi ng'okyali muki ng'okyali mu Ssuubi. Mathias nkumanyi ng'okyali mu Walk to Work. Ebintu byonna mbimanyi. Mmanyi in and out ebikwatako. Eno message njagala egende wo. Kati mu bantu bengenda okujja ku alert ladder yange gwe nkujjeeko. Nebanga nti kyebagenda kukubisa singa nfunye information. I can't alert you. Gwe nkujjeeko. Kubanga ngenza okulaba nti weeweebudde mu nsonga nti abalowoozesa nti fabogera tuli bakyamu. Mwe ne mujja ne mukola ebyolo byakuntumi. Nga mu disgradinga embeera ya Ssaabasajja Kabaka nkujje ku ladder yange. Ne bwe naategera nti bagenda kukubisa sencha Mathias Mpuuga nkujje ku ladder yange. Ebisigadde Katonda kukulembere. Kuba lino gwa lwetinkuulidde. Ngenda kusaba ekigambo kimu. Siri mu lutalo naawe kubanga oli mukama wange. Mu byobufuzi Emmengo teri mukama wange. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe essaawa zino. Era gwe njagala okununula. Abasigadde mwenna muli baweereza Emmengo. I can't respect a servant. When his boss is suffering as we speak right now, I can't respect any servant who serves His Majesty the Kabaka of Buganda nga ali mu trouble. I can't respect any servant. Mukama wange ali mu buwambe. Mbwate respect nga muweereza nga ali mu kumulya amolukwe. No. Wakiti mu Mathias Mpuuga nkusaba message gye wakoze ebeesembayo toddamu. Mbadde ku social media kuno nga ntinkula entalo zino zonna okuzijjayo nga tewali ayogera. Nga teri ayogera musirise. Mwendera njagala kubuuza mwali mu lukwe lutta musajja nga teri ayogera. Wasanya abadde akimanyi nti omusajja mulwadde era nga bali mu lukwe. Ate kino kye tekitandise leero. Mukama Mathias Mpuuga nkugambye nkujje ku ladder yange. Ne bwe nafuna information bagenda kutta ekiro. File yo nkujje ku ladder yange. I can't alert you anymore. I can't alert you anymore, but nkugambye nkumanyi if you mess up. Nova kulaini weova kulaini woina okubeera mbyobufuzi Emmengo wavayo no ingire byobufuzi Ssaabasajja Kabaka n'omusudde okukulembeze n'omukuba mutwe. Kiki ekikujje mu kategori kimu oyogerera oli mukungu Mmengo liruddawa. Sigala mu layini y'ebyobufuzi eyo sigenda kulumbayo. Wane Mmengo kasitono sala layini. Ne wegatta mbanyampe bagala okumaliza Ssaabasajja Kabaka. Nja kwambula kubanga nkumanyi in and out. Ng'okyali Mmengo nkumanyi. Oyingire DP nkumanyi. Oyingidde Ssuubi nkumanyi. Walk to Work emivuyo gye mwakola byonna mbimanyi. Nkulinako history wano mulamba. Jangu mpola. Omanyi. Kasanta ndiko kukwatako nja kwambula. But it's not the cost that ngenda kwambula today. Just nkugambye bugambi. Respect yourself. Mutuleke tukole omulimu guno tujja goggosa. Ekyo nkimaze sigenda kuddamu. Owekitiibwa Mathias Mpuuga. Ensonga zino zireke. Zitulekere. Ekyo nkimaliriza ngenze ku nsonga endala. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye mwalimu Totemya Digobe. Abasinga obungi mwawulidde akatambi akadde katambula ku mutimbagano akakwata ku mbeera Ssaabasajja gy'alimu. Ekituufu Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa era nga bamuwa obutwa tebamuli wala nnyo. Nga bwe tugamba nti omuntu akumanyi endya n'ensula abakubeera kumpi bwe kiri. Ebibuuzo bizze bibuuze ku telefayina ne ku radio nti bano aboogera ku nsonga za Buganda bazookerako ngaani. Njagala kubuuza mubadde mwagala banyolo baboogera ku nsonga za Buganda oba badinka? Njera kubuuza mubadde mwagala banyolo badinka basambya bagweri batolo babogera ku nsonga za Buganda? It's with the Baganda. That's the first answer. The second answer is bobanga ogamba nti oli mukulembeze Mmengo nga nabamu babago mutandika okukolemba babuwa g'ekifula nnenge bamutegeeza ki? Nalabye ebbaluwa eyawandiikiddwa eyayita omuwandiisi w'Obwakabaka bwa Buganda oba munnamuli wa Kabaka omwami Dick Kasolo. Tatange Dick Kasolo nkulamusizza nnyo. Okoze ebbanga lingi nnyo ku Radio Uganda n'ojja n'okola ku telefayina esinga obungi mpaka Ssaabasajja Kabaka yakulonda okubanga omubeera munnamawulire Obuganda. Njera kubuuza Owekitiibwa Dick Kasolo ebbanga Ssaabasajja Kabaka lyalwalidde okutuuka omawulire ki ge wali owandiisa agamukwatako tewali lwaki ogawandiika ssaawa zino? Kikibuuzo. Njera kubuuza Mathias Mpuuga ebbaluwa gye wandiise essaawa zino oga nti abavubuka tuddemu empisa ebbanga Ssaabasajja Kabaka yalwadde jjo bulijjo nga tovaayo naawe nkutaddaawo. Njala kubuuza eyayise minisita abavubuka eyazze ku telefayina mu Uganda n'agamba nti abavubuka tusiiwuse tuweddemu empisa tutulaba abantu mukamwa tetukyalabwa kitiibwa muganda wange leka nkubuliko ekitundu Sekabembe nakulabye ng'oyo obloginga oyogera Sekabembe you are approaching 50 you are no longer youth.
abavuka betwogerako je myaka 16 okuda ku myaka 3 mwese kabembe oli myaka 5 oli mu kifecho lwakuba nti Mayiga yakolekawo abakozese tulina kufuna abavuka balina okwogera ensonga z'abakafe sisigwe njala kubuuza ow'ekitiibwa Ssekabembe gati gwe minisita bavubuka mu baana bo bozaala bwe wafukamira n'ozaala ne mukazi wo ani amanye ensonga za Buganda era badde azoogerako gw'obadde oli ludda singa Ssaabasajja okutuukawo obadde okola ki muleke kulowoozesa bannabaganda nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi nga tali bulungi muleke kulowoozesa Uganda nti Omutanda ali bulungi naye ng'ate olumbe lumubala embiriizi kitwagala mutegeere gw'okuvayo n'oga nti abavuka tusibuusa empisa olina gw'oliisa oba olina gwewateeka mu kigango n'omuyigiriza empisa tulina ekizibu kimu Uganda nti omuntu ayogera amazima yafuuka omubi alimba ayambala masuuti era goba wa media n'ayogera ye mutuufu ako kafu era mukatereeze kyetwagala okutegeera mmwe abalwana okugaana Ssaabasajja okugenda webulayo funa obujjanja bimukolera ani njagala mutuleetera akatambi Ssaabasajja kenyini ngaga nti bannange bantu bange Abaganda nti ye newankubadde baga nti ndi bulungi oba ndi bulungi nti ye ebyokugenda okufuna obujjanjabi emitala w'amayanja nti nze nganze sibyagala nja kuva ku social media oba njagala mundeetera Omutanda kennyini mu mmwe media yeyogerere ayogera agambe nti bannange nti bazzukulu bange basajja ba Kabaka ne bazaana ba Kabaka nti ye ensonga z'Obuganda muziveeko ngenda kuva ku social media naye mwe bayindi video bakirumira mpiyi bbiri ne bonojjango yambadde busuuti n'otonya ne bonojjango yambadde omutega nsula n'ogusuula wali tetulira kye tugenda bakolera okujjako bafoosinga okukola ebirina okukolebwa mukiwulidde bulungi ate tetubavuma njagala omuntu avenya aleeta ekivumo kye nali nvumye omuntu yenna omukungu w'emmengo nga nkuvumye kibayita ekivumo kireete wano nabagambye abantu ku social media abantu baprejinze miliyoni 3 weziri ne bagamba nti mulete video nga omuntu ayogera alanga Ssaabasajja Kabaka nti yafa miliyoni 3 weziri abantu mu diaspora sente benze sirina sente naye abantu babagambye mulete akatambi ng'omusajja ayogera mu abika Ssaabasajja Kabaka nze kennyini ayogera miliyoni 3 weziri tewali akaleese kati njala tandika bwenti njala bannayuganda mutegere n'Abaganda Museveni ekintu kino akikoledde emyaka 4 okubuzaabuza bannayuganda okubabuzaabuza okubutafuna mawuli matuufu okubalimba okubatiisa n'obateekamu abantu ababalowoozesa nti bantu bannammwe nga tesi bantu bannammwe ekyo nkimaze tuzze tukiraba n'ebyobufuzi bye tubaddemu ng'amawulire amatuufu de gafuluma batuwa amawulire makyamu bw'abanga Museveni Ssaali n'asobola okukwata Saamu Kutesa n'amuwa ssente n'agenda ku international scene n'atandika okugulirira amawulire amatuufu galeme kufuluma olwo ekiri emmengo ekyo nkimaze bwe tubanga tuli mu kattukano essaawa zino akatulowoozesa nti abantu abategeera bakyaliyo ate ne mbasaako empomu ne mbasaako enki ne mbasaako amaanyi kiba kitegeeza waliwo ekikyamu njala kubuuza Wasanya Kaloli Charles Peter Maga director of RG bwajja okwogera Ebulange Emmengo ng'okoze press release nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa RG ani yakuforcing okwogera ekintu ekyo nobody fena tuvaayo ku challenge nga Ssaabasajja Kabaka RG si yamuluma twaza musango nedda fe Baganda bwe tuba tugambye twagala kulaba Ssaabasajja Kabaka tafuga ba minister fata abantu bategeera tugamba nti Mayiga gwe kennyini gwe weeyiwa amanda mu mbugo otya gwe mwogezi wa Buganda gwe munnamawulire wa Kabaka gwe Katikkiro gwe permanent secretary gwe accountant ate gwe musawo wa Kabaka ne twebuuza abantu bonna abaali bakolera bwa Kabaka nga boogera badda ludda wa ekyo nalo tukiteeka wali ekyokusatu Mayiga tosobola kulwanyisa bwongo bwa Baganda gw'omuntu w'omu tosobola era guno oli ku mulimu munene nnyo olw'okuba nti mulwana amazima ne bw'onoogalwanyisa gagenda kukwabiza bwereere nze Lumbuye gw'olumba gw'osasula emigunju ku social media gijjanjunumbe sikyatya ndi immune ku bivumo as long as nti ndi ku mazima ekyo mala biseera kyenjagala okugamba bannayuganda nti akatambi akafulumidde ku social media nga kalaga nti omumpembe Muhoozi Kanyerupama yakyoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka n'amuyisamu olugayi njala konfaminga ku mmwe nti akatuufu akatambi ako katuufu ebitundu 10 ku buli 10 era ebikolwa ebyabikola nkiddamu akisigenda balambulira mwakawulira kuba twakakola ntukubateerako ebikolwa Muhoozi Kanyerupama bye yakola ku mutanda waffe bituufu yabikola yamulumba mu lubiri lw'ebban yamulumba mu lubiri lwe n'amukola ebikolwa ebyo n'atuuka n'okutuula mu ddamula n'atuuka n'okutuula
mu ntebe ey'obwakabaka n'ayambala eminagiro gy'obwakabaka n'assaako n'engule naye ku bifaananyi n'abiweza kitaawe Yoseti Bahabula Tabaisirwa mutabani wa Kaleekezi okumulaga nti obwakabaka abuwambye. Era yagamba Ssaabasajja Kabaka nti kati olina ky'okyasobola okugaba Baganda ati sinze kabaka wa Buganda. Naye kubisa bifaananyi n'abisindikira kitaawe ekifaananyi akirina. Naye kubisa bifaananyi n'abisindikira Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abisindikira Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga Mr. Alage abirina. Omwami oyo okuvaayo n'akola statement njagala mubeere bantu bakulu nga muwuliriza. Muddeeyo muwulirize enjogera n'obuvumu n'amaanyi Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga gaalina tinze ndikakongekaako kuba neekoonako yavaako Katikkiro kyasobola okwogera ekigambo ekyo. Kitegeeza nti ekiyonnula ennyana kiva mu kibeere. Omwami ono alina amaanyi gy'agajja. Mujjukire nabagamba mu State House bamuyita kabaka wa Buganda era n'ayitaba. Kino kyeragira kitya mu mikutu. Njagala mubeere bantu bakulu nga mwanalayizi nga buli ku social media. Ennaku zino ebintu ebiwandiikira mu mawulire biyitirivu nnyo. Wasanya Kaloli Mr. Alage takyava mu mawulire. What is he promoting and what is he selling to the people? Atunda ki? Nabagamba buli lwolaba omwana omulalu ewaka nenga abadde reze takola mirimu. Nenabeera active within a period of time tandika okwebuuza lwaki omwana ono abadde omulalu nga takola essaawa zino akola emirimu mingi nnyo. Ate nga giri covered on media ani akolera ani era ani amusasula. Yagenze n'agamba nti nze ndikakongeka ku kkubo aneekondako yavaako. That means ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Nga bwenze mbagambye mwana tava mu State House era emirimu gyagikolera mu State House n'emmotoka bamwongeddeko abakumi. Kitegeeza ki? Missioni yaabwe empanvu. Awo sigenda kulwawo ngenze ku kirala. Bagamba byerabirwa mugambi naye byerabirwa mugambi naye abigambiddwa tabyerabira. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga nzize nkujjukiza nti emmengo ogenze ogoba abantu bangi nnyo abamu ne batuuka n'okugwa mu katego ko ne bafa. Naye ng'ekibassa kwawukana naawe mu ndowooza. Nina akatambi ke natadde ku mukutu akalaga omusajja wa Kabaka eyabadde atudde Samuya mu kompawundi ye nga nnyonnyola obuzibu bwonna obuzobera mu Bwakabaka bwa Buganda nti nga banaabawamba Obwakabaka n'obusuula ku ttaka ekibiina ekiri mu bufuzi mu gavumenti ya wakati kisooka kutwala Bwakabaka obwo na bukulembeze bwonna obuli mu nnono. Ekyoyolekera obulungi Obuganda bwonna emmengo yawambibwa NRM okuva ku Kiriina mpaka kwasembayo Kaloli Wasanya. Nkiddamu obukulembeze bwonna Obwakabaka obadde buddiringana okuva ku Kabaka Mwanga Janku Muteesa mpaka ne ku mutabani w'Omutebi. Gavumenti ya wakati ebadde eyingira direct mu Bwakabaka n'etandika obbukyaka n'eteekayo bambega bayo okutuuka ku system eraga nti bagisazeeko. Kyapeninga ku Mwanga, kyapeninga ku mugenzi Edward Muteesa ne ku mwana we Mutebi naye kyapeninze nti NRM eyo kipayinze emmengo yonna egitutte kyekiddako mission yaabwe. Ekyo nga nkivuddeko. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga. Njala okubaza nnyo abantu b'Ekyaggwe mubale mulimu gwe mwakoze era mubale kulaga bunyiivu bwammwe wadde temwakubye ekyo mukireke temukikola. Omukungu ono yagenze mu Kyaggwe ng'eri omukolo ogw'okusumikira eyasididde mu bigere Ssekiboobo w'Ekyaggwe eyafa. Munnanga omukulu ono n'atuusa okuba nti ayagala nnyo amalulu n'okukakasa Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi ng'akwata enjogeza ng'agamba nti agenda kwogera. Lwaleetera lubusa bannakyaggwe ne bajjako ag'ejjinja bwe vvu olw'okuba nti basebyo babeera ne generator oba basebyo babeera n'amasannyalaze ag'obulinda kye tuyita generator. Bagenze okugenda okukebera ku generator weringa nayo abatuuze bagikwesera tebakkiriza Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Wasanya kwogera. Kino yeerabidde nti mu lukwe olwali olw'okuggyawo Ssekiboobo Mayiga ono yalulimu bulungi nnyo nga yeerabidde nti abantu bamumanyi. Era ng'ebyafa biraga nti yali mu lukwolwo. Kati mukulu njala kujjukiza. Nkugambye nti omuntu ayogera asobola okwerabira naye gwe babigambye tasobola kwerabira. Ekikolwa kye bakoze nakugamba Mayiga bagenda nakukuba amagye agenziriza. Sina kindi bagenda kutwala ngenda bugisimufungize ku mikolo. Gw'ozanyisa Omuganda lwakuba nti oli Muganda tokimanyi. Bagenda kutwala ngenda bugisimufungize bino mbyogera. Kino nkyogera. Bagenda kutwala ngenda bugisimufungize ozanyisa Omuganda ku Kabaka we. Era ozanyisa kirala. Nga bwe tugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Njagala kusonyiwa mwenna abadde banvuma ku social media kubanga singa saalinze temwanditegedde ensonga zikwata ku Ssaabasajja Kabaka. Era buli annenya njagala buli annenya nti nkusonyiye. Singa saalinze temwanditegedde bikibifa ku Ssaabasajja Kabaka. Kubanga mission y'okujja obulamu bwe yatandika emyaka 2 mabega musajja wattu. Ng'amutega accident yabuka accident nnya. Kati njagala baviira ku ntono mutegeere Ssaabasajja Kabaka obulamu bwalimu.
ekisooka Ssaabasajja Kabaka security yonna emwetoolodde bonna banyampi newankubadde mulaba amanya ge baliko nti ga Kiganda si ga Kiganda. Mujjukira bulungi nnyo omusajja eyasembayo omukolera omuweereza obulungi ng'omusirikale eyali alikurutinza abasirikale Abaganda bakkirizibwa mu mateeka ng'endagaano eyakolebwa wakati wa Yosefu Tobasira Mutano wa Kalekezi ne Ssaabasajja Kabaka. Endagaano yali bweti. Endagaano yali esoma nti Ssaabasajja Kabaka n'abakungu be ab'omu Buganda ab'amasaza balina okuba nti bayita mu process ey'okunoonya abavubuka Abaganda abalimbika ebirina okukuuma Ssaabasajja Kabaka babaleeta batendeka amagye. Ssaabasajja Kabaka n'ategeeza abantu b'amasaza ne baleeta abaana abo era ne batendekebwa. Naye gavumenti yagenda okulaba nti Ssaabasajja Kabaka akuumibwa nnyo. Mujjukire olunaku lwatuuka nga Museveni aproposinga okuggyawo essaza lya Buluuli oditeeka ye gy'ayagala balidda ku ssaza kisimanye. Ssaabasajja Kabaka yakwata ebintu eby'omuwendo omwali ebitanda emifaliiso n'ebintu eby'enjawulo ng'agenda bitonera abantu b'e Buluuli naddala amalwalo gaayo. Mu kutuuka eyo olw'okuba nti omumpe Yosefu Tobasira Mutano wa Kalekezi yalina olukwe oludemoralizinga Ssaabasajja Kabaka waagwawo Kabaka baamuteeka mu ambush ne bamugaana okugenda e Buluuli. Museveni yategeka amajeege ne gadde side n'amagye agali gakuuma Ssaabasajja Kabaka nga g'Abaganda oligino agava mu bika ebikuuma Ssaabasajja Kabaka oligino ne baboolekeza obwanga nga Ssaabasajja Kabaka baamugana okugenda e Buluuli. Mumugana okugenda e Buluuli amagye aga Yosefu Tobasira Mutano wa Kalekezi ne gamugamba toteekeddwa kusala ku den ne babikkula akabaati. Olwabikkula akabaati n'abakuumi Abaganda oligino bali bakuuma Ssaabasajja ne babikkula akabaati ne zibikkuka ne bagamba either agenda oba ffenna tuggwerawo wano. Nkiddamu bino tulyagenda bibagamba eyo squad ye yasembayo okukuuma Ssaabasajja Kabaka ng'emukuumira mu bukuumi obutuufu. Okuva ku olwo Yosefu Tobasira Mutano wa Kalekezi bamukubira essimu mugamba nti bano abasajja abakuuma omutanda bakambwe nnyo n'otusinga newankubadde tulina emmundu ez'amaanyi omutima gwe batulaze okuggula akabaati ku mmundu nti bagenda twasa tufe ffenna naffe tugutiddemu. Awe waali entandikwa n'okubonaabona okuggyawo Ssaabasajja Kabaka n'okutuuka ku mbeera eriwo. Waaliwo olukulu okwagala b'amasasi bamugyawo. Museveni atandika okusala olukwesese olugjawo eyali mu biseera byakulira amajaago era eyagali kulootinga. Kati mbajjeeyo mbaleese ku lunaku lwe bagamba nti ku Bulange Mmengo omulalu yakumye ekidomola ky'amafuta n'akisula mu kabyumba akabeeramu basirikale abakuuma Kabaka. Nedda bannange tebabalimba. Ekituufu kiri nti omukungu oyo eyali aduumira amagye agakuuma Ssaabasajja yali mu kayumba ako n'abakuumi be nga batudde awo okukuuma Ssaabasajja Kabaka. Kumbe Museveni yalukadde olukwe okuva lwe yafuna information nti baali bagenda zeefumita ne basindika abampembe bwabwe ne bajja n'egguluneti yennyini baagisula mu kayumba ako era ne kakuba abasirikale abaafiiramu ne yali aduumira amagye agakuuma Ssaabasajja Kabaka n'afiiramu. Okubonaabonako omutanda bwe kwatandika so si nti mafuta mbw'oba yali mulalu tewabangako mulalu. Nkiddamu tewabangako mulalu. Mmengo yakasuka kidomola ky'amafuta yali bbomu eyategekebwa omumpe Yosefu Tobasira Mutano wa Kalekezi n'ekirongole kye ekya Iso ne Semwayi okuggyawo omuntu eyali akuuma Ssaabasajja Kabaka ne bamusaanyaawo. Mukitegedde ekyo nkimaliriza ngenze. Okuva ku olwo Museveni atandika okuleeta abantu be ng'abasiga mu Buganda era nga bafuula nti bakuuma ebyokwerinda. Bwe twogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka amagye agamukuuma gonna tekuli Muganda n'omu. Nkiddamu tekuli Muganda n'omu. Nga n'ata ssaawa zino bwe twogerera mwe muyitanga Abaganda abaliko bonna be bajjudde enkwe. Abajjudde enkwe kati kansooke mbasomere security eri ku Ssaabasajja Kabaka mutegeere nti obulabe bwali mbuyitirivu. Waliwo omwami gwe bayita Musoke. Ono Musoke y'omu ku bantu abeeyita nti bajjanjabi ali mu ambulance ya Ssaabasajja Kabaka eyo mutambulirako nti singa bafunye ekiba waguddewo accident yalina okumujjanjaba. Information gye yafunye okuva mu drone endaga nti Musoke musajja Munyarwanda ono era ali ku mission nti singa wabawo ekizibu kyonna nga Ssaabasajja afunyemu enkenyera omuntu asooka okumuwa first aid ali ku mission ya mujjawo bujja. Do you copy? Ngenze maaso. Waliwo omusajja omu gwe bayita Isingoma. Isingoma ono y'omu ku squad ekuuma Ssaabasajja Kabaka naye nga mission ye era y'omu ku bantu abali ku bulindaala okuggyawo Ssaabasajja Kabaka. Waliwo omu gwe baatuuma erinnya lya Sozi y'omu ku squad erindiridde naye bulindirira okujja obujja Ssaabasajja.
waliwo omu eyita ndugga naye ono ndugga bangambye omusajja ono yandibanga musajja mu South Sudan era nga n'oluganda abalwogera talutereza bulungi. Kuliko omulaba muyita Sentongo naye no si muganda musajja Munyarwanda. Kuliko n'abalala omu eyaleetebwa okuva mu kitongole kya CMY ono nno nga ye emirimu gy'akola teginategereka naye nga ye atambula nnyo ku mikolo gya Ssaabasajja Kabaka ng'ono mwetegereza nnyo ku mikolo gya Ssaabasajja Kabaka omusirikale abaaga ba sanitizer okugifuka mu ngalo oba okugibawa mu ngalo. Ono emirimu gy'akola ye muntu eyasindikwa okutandika okukebera mu saiti zonna eza Ssaabasajja Kabaka gy'abeera ne gy'agenda okumanya baani abaliyo n'okumanya baani abanaateekebwawo okugezaako okwanguya omulimu gwabwe. Oyo naye waali amanya agasirikiddwa n'enja googera. Waliwo omulaba muyita Agaba kati wewuunya Agaba akuuma atyo Ssaabasajja Kabaka. Waliwo n'omulala eyajja yava ebunyologo bajja nga yali akuuma kabaka w'ebunyolo ng'ali ku mission atejjukira nabagamba nti abanyolo mukebere ku Ssaabasajja wammwe mukebere kabaka wammwe olw'ensonga nti naye embeera gy'alimu tewomya ddigobe obulwadde bwe buluma Ssaabasajja era bwe buluma kabaka w'ebunyolo lwakuba nti abanyolo bakyasirise tebaagala kwogera. Bwe twogeredde essaawa zino nti omwami ono gwe bajja ku security ekuuma kabaka wa Bunyolo bamuleeta butereevu n'omuteeka ku security ekuuma Ssaabasajja Kabaka naye nkiddamu naye Ssaabasajja Kabaka yamanya era olw'okuba nti alina olumanyo yamanya era bamu atandise obbategerera lwakuba nti bakyasobola mukkiriza kuba nti agezaako okwetegerera. So no ono naye y'omu ku bantu abamaliriza omulimu w'Ebunyolo n'aleetebwa abeere ku squad emu egambibwa nti ekuma Ssaabasajja Kabaka. Bano bonna basajja bonna bagwira abakuma Ssaabasajja nga basajja baganda bakoma ku lutalo olwalo baluse wakati w'abasirikale ba UPDF nejje ettufu era ekuma Kabaka ng'agenda e Buluuli. Kati waliwo n'omu ye kennyini maaso moogi ge yeegobera nga talina gwategeezezzaako. Omumpembe ono essaawa zino yavuga Charles Peter Mayiga. Omumpembe ono kijjukirwa lunye nti eyaliko Vice President wa Uganda Omwami Gilbert Bukenya olunaku olumu yawubako erubi lw'ebigere n'agenda okukyalira Ssaabasajja Kabaka mu lubiri lwe amubuuzeeko ng'eno omusajja omuganda bw'anaabuuza ku mukama we. Omusajja oyo Bukenya aba agenda okubuuza Ssaabasajja Kabaka atuuka okuyingira mu lubiri ng'alaba abantu abeetoolodde Ssaabasajja Kabaka ne yeekengeramukko. Bw'aba yeekengeddemukko n'asirika yategeeza Ssaabasajja Kabaka nkubuulire nti abantu abakwetoolodde bantu bakyamu. Omwami ABC Dugenda wano musajja mukyamu y'omu ku baali mu lukwe olwantambulirangako n'okwatuuka okutta omwana wange eyafiira mu accident ku lw'Emityana. Ssaabasajja Kabaka n'afuna information eno era olunaku lumu Ssaabasajja yali ava ku mukolo n'alengera omwami ono gwe baamutegeeza n'ayimirira n'attamu ku bigere n'alagira abaaliwo n'abagamba nti omwami oyo saagala ddemu kutambula ku lusege lwange era mugobye. Nga bwe mumanyi nti omumpembe wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga ayina enkola ye nti ebidiba bidda wannyini byo era Ssaabasajja Kabaka bwe yatebuka n'agoba omwami ku squad emukuuma Mayiga n'amukozesa ng'amuvuga ku squad ye era yavuga Mayiga naye nga mission bagimanyi bulungi nnyo eri emabega w'abantu bano mukitegedde bulungi kati mukitegedde bulungi. Bwe maze basomera abantu bano bonna kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu abakuuma Ssaabasajja Kabaka essaawa yonna bambi obulamu bwe buli mu ngalo. Kati nzize ku mutendera oguddako. Ebibuuzo bingi ansa ntono. Mwenna abali eyo abagamba nti nkola diversion mbatumiddeko nnyo era ne mbalamusaako nnyo. Naye nabateereddeyo ekifaananyi kyange nga ndi mutega nswera mu biseera byange by'eddembe ne mbagamba nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda ekyo ne kibategeeza. Ne mbagamba essaawa zino ekyetolooza emitwe gy'abantu Bannayuganda n'Abaganda ez'ensonga Ssaabasajja Kabaka atattangako kiyenje wadde okuba omuntu w'omuggu wadde oli. Embeera gy'alimu tewomya nnakabululu naye ng'abantu abaagala omutta we bali ku lusegere wano. Njala bategeeza nti abantu bangi nnyo abali mu kwogera ebigambo bitakwatagana ng'empale z'Aba7. Lwe nasembayo okukola akatambi akamu nga nsaba abakungu abaaliko bakatikkiro wepo bajjajjaffe ab'ebika n'abantu abenkanamu ogenda okulambula ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Ekituufu kiri nti omulanga gwange ogutakungula abantu bano baabuwulira era ne bakkiriza okugenda okukola ekintu kino. Era abakulu b'ebika abenkanamu bakatikkira abaawumula n'abantu abagaliza Obuganda abanene abatagaanibwa baatuula mu lusirika ne basalawo bagende balabe ku Ssaabasajja Kabaka bamubuuze ki ekiddako. Omumpembe wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga nga bw'agamba nti ye tabulirirwa yayinamu ensowoleze mu meeting eno era yakimanyako nti bagenda kutambula bagende basinkane Ssaabasajja Kabaka. Kyeyava amala okuggyamu amapeesa ge n'afunamu n'abantu abamu abatono n'abajjamu n'abateeka ebbali. N'akubira abakungu abali bagenda ogera baganda tekikyasobose kugenda kubanga abantu abamu bali mugenda ogenda nabo ensonga bazivuddemu. Abantu bano bava ne bakola ekiwandiiko ekiraga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera ntuufu ngera ebadde bitambula ku mutimbagano. So mwenna abadde bali ebuuza nti delegation era egenda okusanga Ssaabasajja Kabaka eri ludda wa. Mayiga yagisazaamu olw'okuba nti ya compromisinga abamu ku bo abaali bagenda
era ensonga lwaki tewali official statement yafulumye bakungu bebika tewali official statement yafulumye kubaliko bakatikkiro oba banalinya oba abalangira n'abambejja kati waliwo abambuuza era mpuliddeko ko enkwezenge ezisekera ayengezza nti bwebukamiza zidduka enkwezenge zino ziri mu mawulire ziri ku TV ziri ku radio stations zo baliwo kuzuwa mwemba nezirya nenga zerabidde ndizasooka kubeera baganda nga tezinafuuka bannayuganda era nganze omuntu ombwe mbagamba nti nja kuvayo lunye nti nze nsinze omuntu omu agenda okuba ebiwoobe nga nkaabira entamu enene bwe bange neeba evuunikiddwa kubanga nze omulimu ogwange ngumaliriza ngukoze mu butongole enkwezenge zino ezirinda ayengezza zimala oggulya zikamize zisirike weziri ku social media zavudde ne zigamba mbunze kamwe kwogera sirina wadde wenina kusinzira mu kkoero ina kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka neneebuuza okusoma kutuyamba kukola ki kutegeera kumanya oba kulowooza ng'abantu abayitako okuyitako nno si kintu kibi kubanga omuntu aba yeebasenga aloota ebiseera bisinga bw'oloota ekirooto ekibi owamuka n'ogamba yi bino byendoose bituufu oba si bituufu era ebiseera bisinga oyinza okuloota ng'ensolo ekugoba bw'oteekanga nnyo kuzuuka mu mirembe oyinza okwekanga okugulu okumenye obanga omutima gukubanga omuwujje ku sigiri kitegeeza kiba kitooto kyantiisa kino kituzaawa kituza bwe tuti gw'okuŋŋamba nti mu kategori kimu enjogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka era mbyogerangani kati njala kulaga nabagamba Yoseri Tibahaburwa the son of Red Kareches the intruder the illegal refugee who occupy Uganda by force ye muntu aludde mu bintu byabuzaabuza ofuge nga mmwe temulowooza temusobola bitegeera era nsaasidde mwenna abakyesulidde ogwa naggamba nga muwooza mbu tukola kigambo kyakwonoona omumpembe asooka kuyingira mu famire yo n'akwawukanya ne mukazi wo n'akwawukanya n'abaana abooluganda abako n'ab'emikwano awo afunire ekkubo nkiddamu enkola ya Yoseri Tibahabula otabayisula matamu wa Kareches asooka kwawukanya na mukazi wo kyekisooka asooka kwawukanya na baŋŋanda kyekyokubiri abaana bo kyekyokusatu ekyokuna abooluganda abako n'ab'emikwano n'omukozi wa waka n'amutwaliramu to the extent temusobola kwogera mboozi zikwatagana mwenna muba mwawukanye ng'engalo zino bw'oziraba tekuli muntu asobola kwogera mboozi ekwatagana ono Nassu bw'ayogera kino ono addako ayogera kino ono bw'ayogera kino ono ayogera kino ono bw'ayogera kino oli ayogera kino nga bwe kigenda mu maaso mu ggwanga mukiraba kati gwe ali awo ogenda kutwala kyani nga bwe nasoma n'enkuguka Yoseri Tibahabula lutanda lwa Kareches enkola ye era mbasekerera batamanyi kubaga bagamba nti amagezi gabaga mutwe so si mugejjo kati nganza ayina omutwe nga ngukozesa bulungi okutegera n'enjawulo ekibi wakati n'enjawulo ekitakambaga wakati w'eppera n'entula mbategeeza ebigambo bino wammanga teri mulangira agenda kuvaayo kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okujjako basobola okikola nga amaze obbakonda eminga nobody will come out ekyokubiri teri mwana wa ntumbwe zaamutebi agenda kuvaayo ayogera ensonga tezikwatagana ku bwakabaka ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka baabazikiza teri minisita asobola kujja kwogera nsonga ntuufu ku kabaka taliyo omuntu omutuufu ow'ennono alina okwogera ku nsonga za kabaka ez'obulamu ye jjajjaffe Kasujjulubinga mwali mulabyeko Kasujjulubinga ng'ayogera yalagawa taliwo nze nange kamwa kwogera nandibadde sirina buyinza bwogera ku nsonga zino ne bwe namala okusoma ebire entambula yaabyo n'embyawulamu ebireetonyesa enkuba n'ebikendeeza ebbugumu ne ŋŋamba bw'ogatta ekire ekyeru n'ekiddugavu bivaamu enkuba ey'obuvunaanyizibwa bw'ogatta ekire ekiddugavu ebeera disaster kati ebire ebiddugavu ebiri mu Buganda olw'okuba nti Kasujjulubinga ye mutuufu okwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka yaddawa baamuteeka wali luddawa kitegeeza waliwo obuzibu bw'onenya Lumbuye avuddeyo okuzuukusa Obuganda oba weenenya wekka nze tonnenya nze wanaabaawo ekintu kyonna ekigudde mu Buganda ngenda kubanga wendi
tebigenda kuvaawo. Kasujjulubinga bwe baba bamuganda okwogera ku bulwadde bwa kabaka Mayiga boogerako ngaani wasanya Kaloli Mr. RG. Unless protocol gye mugamba nti yafa Mayiga wasanya Kaloli Mr. RG is not supposed even to mention anything about Kabaka the health, because traditional-wise we have some official recognized people who are supposed to come out to the to inform the public about the Kabaka's health situation. But as we speak right now, the so-called Prime Minister of Uganda is the one coming out to address the public, and he lied to the public that Kabaka was suffering from allergy. So, abalumbalumbi mbasaasidde kubanga kyemulumba temukimanyi. Nze nganze jjajjange yalwana entalo kugaziya Buganda. Nandibadde simanyi kyekola ku social media kuno. Kubanga bwe mbanga ndi muzzukulu wa muzzukulu abagaziya Buganda, nange ekinjogeza sikimanyi. Nkiddamu. Bwe mbanga ndi muzzukulu eyalwanirira Obuganda obugazi obujja ku masaza agaali 3 kati nga gali 18 plus, nange ekinjogeza sikimanyi. Golooza sina byakola, if I may ask. Ndi mulangira siri mulangira. Nkola Mengo sikola Mengo. Ndi muweereza wa Kabaka siri muweereza wa Kabaka. Siri mwana wa Kabaka. Siri nawe ninanye lulangira. Lwaki njogera nga balina okwogera basirise. Abalangira n'abambejja abasibuka mu ntumbwe za Ssaabasajja Kabaka magulu nyondo bali luddawa. Lwaki teboogera? Kyemugamba bali metala w'amayanja. Zaabuuza abalangira n'abambejja abava mu ntumbwe za Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi bagenda mitala w'amayanja kusuubula oba kiki? Nzaabuuza. Kati ffenna mwagala mutufuule tetusobola kwogera. Mwatusasulira mwakwata obumu okusasulanga school fees ne mujja obuma mu ndya nga musasule school fees tusome, mwali mutuweerera tusirike busirisi oba twogere ebirumu eggwanga. Kati nkiddamu era njala kitegeeza mwenna enkwezenge eziri ku media, oba okola ku TV, oba okola ku radio, oba okola ku ki, njagala bategeeza olwaliro officially. Nze ng'omusajja Omuganda atuludde emyaka nina obuyinza 100 ku 100 okwogera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda n'okwogera ku nsonga ezikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, kubanga ndi ffumu. Effumu liri akozesebwa okugaziya Obuganda. Bw'oŋŋamba nti ojjawo effumu oyagala tuleeta bitoogo. Olwalira ebitoogo ebiri Emmengo bigenda kukola mulimu ki? Nze siri kitoogo, ndi ffumu. Nja bafumita. Siri kitoogo, ndi ffumu. Ebitoogo byonna ebiri Emmengo n'ebitoogo bwonna obwasasulibwa ku media okutandika okwogera ebiga bitakwatagana. Jjukira ekitoogo buli kibuyagalwa jja kifo ne kigenda eno. Ekyo bayita ekitoogo. Nze siri kitoogo, ndi ffumu. Bwe balifumita liba n'ensonga lwaki balifumiseewo. Ekyo sijja kiddamu nkibabuulira. Ngenze mu maaso. Bw'oba olina abasajja abali Emmengo abagamba nti bwakwasibwa obuvunaanyizibwa okubeera mu Buganda nga baddukanya Obuganda bonna nga bafere, ogenda kukola ki? Nakugamba bw'obeeranga n'omwana ng'ali stubborn naye nga badde leze munafu naye ng'essaawa zino akolera emirimu ku speed, manya waliwo obuzibu. Kati essaawa zino n'oba oyina obwamugwanya
10 ng'obutadde mu buli kitundu yagala buggulawo osobola okuyita Mr. Allergy n'akugulira bwamugwanya officially kubanga yagala mawulire. Bukyanga lubanga lwa Mindi buli lunaku Omumpembe Allergy agenda naggulawo kampuni ezitalina kyezigasa mu Buganda. Ffe tetwagala oggulewo kampuni. Twagala Ssaabasajja Kabaka agenda afuna obujjanjabi mitala w'amayanja kimala ebisigale tetwagala oba oggula bwamugwanya it's up to you. Kiri gy'oli ffe kye twagala omutanda agenda afune ki obujjanjabi. Mulina bimuzibiikiriza bimutayagala Buganda butegeere. 1 tukimanyirunye nti olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo mwalutunda. Era nga ntegezeddwako nti amagye mangi ageetoloddwa okuva ku kyaki y'omundeeba ndowooza Katwe okulira Nakaajaga amagye mangi agali ku standby gakola wooki. Era amagye ageetoloddwa embiri zonna eza Buganda ne Bulanga bali mu ngoye za bulijjo bakola wooki. Tukimanyi nti Omumpembe wammwe omuwandiisi w'enkuluze ayitibwa John Katende y'omu ku bantu abaga nti baliranye Ssaabasajja Kabaka nga si mufere mulwadde. Ono Kitenda John agamba nti muwanika w'enkuluze ya Buganda y'omu ku bantu abadiringa na gavumenti y'Omumpembe w'akarekezi okutandika okutyobola Ssaabasajja n'ekitiibwa kye. Omwami ono Kitenda John ow'enkuluze yandibadde ng'omuwanika ono mu kunyomoola ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka aweweta mpisi kundi. Ssaabasajja Kabaka bw'agamba nti abantu bano bampeera ente abawambuzi. Ssaabasajja Kabaka bw'agamba nti omuntu ono musasula ensimbi bwe ziti amwaza amunaganwa. Ssaabasajja Kabaka yatuuka n'okugamba omwami ono asasula abakozi bonna abeetaagisa n'abamukuuma omusajja ono tabasasula. Wetwogera essaawa zino abakuumi bonna abaali bakuuma Ssaabasajja Kabaka amagye baali bafuna emitwalo 8 okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga tekuli musaala okuva mu gavumenti ya wakati. Wetwogerera essaawa zino bonna abasinga obungi babagoba nga bafuna emitwalo 18 okuva ku mitwalo 9 Ssaabasajja Kabaka gye yali abawa. Kitenda John essaawa zino nina information endaga nti gwe muntu akola ne state era ng'emirundi egisinga obungi olabiddwako ebbombo barracks ng'oyingira mu nnyumba gye bayita enjeru gye tuyita White House ng'era okolagana abampembe okusanya Obwakabaka bwa Buganda. Era mu kino wateekayo n'empapula zo okusaba akabizzi okusaba akapisto oba emmundu ey'obukuumi n'amagye agakuuma essaawa zino. Sebo watandika ddi okufuna okusaba abasirikale ng'ate okolagana Omumpembe w'akarekezi. Mukulu John Kitenda gwawanika oba omuwanika w'enkuluze naawe kenyini tukumanyi bulungi nti olina ebigendo ebyo ng'omuntu ng'okolagana amagye g'Omumpembe w'akarekezi tova mu White House ebbombo gy'obeera nga muteekateeka ensonga z'okumalirizamu Ssaabasajja n'okuba nti mumalamu ekitiibwa mu bintu bye byakola mu Buganda. Ngenze maaso tugenze ku omu eyita Mukiibi ono y'omu ku bantu abali mu Buganda abalowoozesa nti bo basinga okutegeera. Kumbe omwami ono yaleetebwa Mayiga kennyini okuba nti bateeka ebiragiro bya Mayiga ne bya musajja we w'akarekezi mu bulungi nnyo okuba nti bakola ebintu bye byayagala Museveni. Mu 2016 Omumpembe ono Mukiibi yali yeefudde nti yasobola okuwandiikira Kabaka era Kabaka n'amuwa obuyinza obwo. Naye wetwogedde Mukiibi ono mu 2016 Ssaabasajja Kabaka yamuyita n'amuwa ekiwandiiko ekigoba Omumpembe Mr. Allergy Katikkiro wa Ssanya Charles Peter Mayiga amuwummuze ku bwakatikkiro. Omwami Mukiibi yasooka n'atuula mu kakundi kaabwe ak'abafeera abali Emmengo n'abagamba kino ekiwandiiko kye ŋŋenda okwogera oba kye ŋŋenda okufulumya kye kigenda okungobya kino yakyogera. Ekiwandiiko kyali kisoma nti Ssaabasajja Kabaka asiimye Wassanya Charles Peter Mayiga Mr. Allergy awummuze eddamula era agiddize bekirina okukwatako mpaka Ssaabasajja Kabaka ng'era alonze omuntu omulala yalondeddwa nga caretaker akagira ng'atwala Buganda era n'erinnya lyalimu. Mukiibi bwe yatuuka mu kakundi kaabwe ak'abamafia n'abategeeza nti ebbaluwa gyendeese nno tewoomya ddigobe. Ssaabasajja Kabaka awummuzza Wassanya Charles Peter Mayiga ku bwakatikkiro era ng'alina gw'abuwadde agira amulamulirako Buganda. Baatuula mu kakundi kano ne bateesa biki bye bagenda okukola. Omwami ono Mukiibi bwe yava gye yava n'ajja okukola press statement yagamba kimu nti Ssaabasajja Kabaka antumye nzije ntegeeza Obuganda nti Wassanya Charles Peter Mayiga mwongedde ekisajja kya myaka 5. Ono ye Mukiibi naye nga bbaluwa gye baamuwa yali esoma nti Wassanya awumuziddwa. Yensonga lwaki mbadde nzija nga mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka yagoba dda Wassanya Charles Peter Mayiga ku bwakatikkiro mu mwaka gwa 2016 naye nga abantu beesuliddeyo gwa Naggamba. Yoyo nno Omumpembe gwe bayita Mukiibi yadifayiringa ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka byamuwa ng'amuwa ebbaluwa emulaga nti agisomera Obuganda era ategeeze nti Kaloli Wassanya bamuwuza ku bwakatikkiro yasomamu ye ng'amaze okutula mu kakundi kaabwe ak'abafere. Nyenze ku Mumpembe Kiwalabe Male.
ono mumanyi bulungi nnyo ne bwe simwogereko tatembeeza ttaka lya Buganda asula mpererwe omwami ono ettaka lya Buganda lyonna litunze ery'ennono ery'abalangira n'abambejje weppo n'ery'abantu bennyini abenkanamu babbye ettaka bbulo ddijja mu Uganda singa badde balina emmotoka erituusa gye baali baagala bandi badde balituusa dde Bungereza ne mu Amerika nali ekirungi ekiriwo nti ettaka teririna mipiira ne bw'olitunda enkero ojja ddisanga kubanga singa baali balitunda bw'asanga bwe waddira mu ofiisi baali balitunda liwanditunze wandirijja erudda wa wetwogerera omumpembe ono atunze amataka mangi naye ng'ekisinza omwandu n'omwanika kwe kutunda ettaka ly'amasiro kwe kutunda ettaka ly'olubiri weppo n'okutunda akayanja ka Kabaka okkaguza abampembe bonna abakatunze okkamalawo ekyasinza omwanuka n'omuteeka mu public omutegeera kwe kubanga ennyanja ya Ssekabaka Mwanga gye tuyita Ssekabaka Mwanga esangibwa Emmengo bali kye tuyita akayanja ka Kabaka kasanyiziddwawo ku biragiro by'omumpembe ne Kiwalabye Male atya lwali terulibusa ettaka lyonna eritudde ku ssomero lye bayita St. Lawrence weppo ne kyakyamirako ssente ettaka lina kwetitutte buli omu ettaka alifuna mu bukyamu kubanga singa n'abawo ekikyusa bajja babuuza engeri gye bafunamu ettaka lino nga tebalina kye bakuddamu ffe nga faamanyi ebyafaayo era bakulidde mu bitundu ebyo tumanyi nti ennyanja ya Kabaka eyonka okuviira ddala ku luguudo lwambuka ku lubiri olwambuka ku Kereziya y'Olubaga okutuukira ddala wano mu Ndeeba ng'ebitoogo byonna ebadde awo weppo byebadde biyonsa akayanja kano weppo n'okukendendula amazzi gonna amakyafu agava e Lubaga Namirembe Bakuli wonna mu Kisenyi okubanga kanunula mu kitoogo ne gayingira mu kayanja nga mateefu era nga malungi bulungi nnyo omukulu ono bwe bajja olunaku lwatuuka nga bazimba Omirako Center nga batandika okutta ensolo z'akayanja ako tetwali tolulubusa St. Lawrence n'azimba kati bwe bazimba ntumanya nti bayinza okukomaawo ne kati wetwogerera abantu bano bazimbira ddala okuva baali bakomye okutuuka bakati bali Lawrence yafuna obuzibu ne Pastor Kayanja n'amuggalira ekkubo eryali litwala bonna nga libagguse no wansi Lawrence n'agezaako kunoonya Kiwalabye ndooza nga tannafa ne bakola endagaano y'okuba nti bagenda muguza ekkubo kiri bamuguza Kayanja bw'amala osiba ekkubo eriva ku St. Lawrence waggulu n'aliggalawo n'asigaza ne liva waggulu ku Nabunya nga lirina okumuleeta naye ng'atalina okufuna ekkubo eddala erimufulumya oba erimutwala nga basinkana ne Male nga bakola ddiiru ey'okuba nti amuguza ekkubo yalikolawa mujjukire nti St. Lawrence erina ekisaawe wansi ekisembayo ku kitoogo awo omumpembe Kayanja we bamuguza ekkubo nga bali omusajja ono Kiwalabye Male ng'amuguza ekkubo nga baddira ekitoogo oba amabeere ga Kayanja nga bagayiwamu enfuufu amayinja okutuukira ddala bakolayo ekkubo erigguka Kayanja kitegeeza ki nti amabeere oba ensulo ezibadde ziwa akayanja kano kuba nti kabeera protected zonna zaazibwa ne bakolamu ekkubo kitegeeza akayanja baakatta mu kino era ntegeezeddwako nti Kiwalabye Male omu yakkiriza abasajja bonna bazimbye okumpi n'akayanja okubaguza ebyapa okuzimbawo kweppo n'okutumiza emidumu gy'akazambi gyonna egiva mu wooteeri weppo n'amasomero agaliraanyewo mwonna okuba gatunuza ebyakazambi waago mu kayanja ka Kabaka nga wetwogerera akayanja kano kandibanga kali mu lusuubo lw'okuba nti kasaanawo ekyo nno baakikola okuba nti banyoomola Obuganda okuba nti baagala ensimbi era wetwogerera essaawa zino y'omu Kiwalabye Male ne Charles Peter Mayiga ne bannaabwe Emmengo abajjawo obukundi obwali ku Ssaabasajja nga bamugamba nti buno bumuswaza okuba nti bw'abayaaye muno mwe mwali ekibiina kya Nkobazambogo abakituma nti bayaaye ate nga bavubuka abadde basomye ebitabo byabwe okuba nti bakuuma Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwe bagirawo n'ekibiina kya Bangawo ekyali kyewadde okukola obwannekyewo okutambuza nga Ssaabasajja omujja mu lubiri lwe ne ku mikono gye nawo abalaze ku bwerere nga tebalina gwe basabye amafuta bwe twali tukweyawulako ekibinja kimu okwali omugenzi mulongo ono yali musajja mukozi w'emirimu gya Nakyewa nga ye omu ku bantu abadde balongoose nnyo ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka ey'Emmengo oba Kayanja ka Kabaka Emmengo oba akali mu Ndeeba omwami ono mulongo abaddeyo mu ku kibiina eky'abavubuka ababbangawo ng'era yeye yasalawo nti okukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka egya Buganda tewali ajja musasula mulongo ono alongosezza akayanja n'okugezaako nnyo okutangira abantu badde bonna akayanja kano naye olunaku lwatuuka nti mulongo bwe yakayanako lwaki bazimbye ekkubo mu lutobazi lubadde lukuuma akayanja kano n'okusembeza emirimu gy'akazambe giyiwa mu kayanja kino kyaviirako bamafiya Emmengo bakulembeddwa mu Kiwalabye Male bano okuli Kitenda ne Charles Peter Mayiga omulukiro olukwe olwalimu abasirikale ba UPDF abamanyi obulungi nti akayanja kabaddemu n'akazinga wakati ngera akazinga ako omwami badde akalongoosa gwe bayita mulongo njagala babikira nti omulongo ono ba official b'Emmengo oba bamafiya Emmengo bakwata mulongo ne bamusindikira amagye ga UPDF ne gamukuba ne gamutta mulongo era yaziikibwa waabwe Masaka gye bamuziika olw'okuba nti yali ayingira emirimu gyabwe gye baali baagala nti n'akayanja kano bakasaanyewo n'ettaka balitunze lyonna era amagye ge gatta mulongo ono yali memba omu ku babbangawo era kyovula bakayanja katunula nga bwe katunula ngenze mu maaso omwami omu Kiwalabye Male yawa olukusa abantu bonna abazimbye okumpi okuba nti amazzi tegabatawaanya oganonyege gye ganaayita
baga diverting nga bagayiwe mu kayanja akajjudde kati okutuuka okufa nenga bobuuza emyaka kiwala bimale gyalina ne banne okonna akanja kakabako kasaanyawo tebajja kubya myaka gye balina olw'okusonga ti bo bajja kusaanyawo nga basaanyawo buli kimu kye balina okusaanyawo amanya g'abampemba bakuuma kabaka nga babuulidde mission gye baliko nti babuulidde olukiiko lwali lulina okugenda okulambula Ssaabasajja Kabaka olw'abeekulu b'ebika n'abantu ne bakatikkira baawummula nga nomwe mulina jjajjaffe w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge eyabadde alina okuba nti y'omu ku bantu abagenda nabo baabulookingiddwa mu kino njala kubuuza omuntu yenna ali eyo nga weebuzaabuza nga afukaana batomanyi ensonga zino njala kuzzaayo mu mwaka gwa 1972 nkusomera ku kahisitole katono nnyo olyoka otegeere enkwezengezengeza bwe zisekera akabizza gy'obeera nti bo be baagumulimira ngenze mu maaso wano wenjagala okuddirayo mwenna abali ku social media abavuma Lumbuye mbeebazizza nnyo mwe balire ddala kubanga nno omuntu okuvuma nga tolina ky'omukoze tekiba kyangu omuntu okutyoboola nga tolina ky'omukoze tekiba kyangu naye abantyobolere munvuma mbeeyanzizza nnyo mwe balire ddala Mukama abaddizeewo nayo mungi ate mba muyina ebirala mwongere kubanze nganze omuntu gwe mukasukira amayinja munnange siri mulangira munnange siri mumbejja siri saava ate siri naava ndi muzzukulu wa Lumbuye eyalwana entalo okugaziya Buganda obujja ku masaza asatu okufuuka 18 n'okweyongera yinze gwe mulwanyisa ate temulwanyisa nze mulwanyisa mukama wammwe kyukyu ali mu bulawo butagambika nga mukolera omumpembe Yesu tabasira mutano wa Kalekyezi ngotuweebuuza lwaki omukka gunyooke watali muliro soka weebuuza omukka gunyookera ki nga tewali muliro ky'obuusa okwebuuza nga tolina Lumbuye kuba Lumbuye gw'olumba ajja kutwala butwazi information agikuterawo ojjamu gyo oyagala endala gireke kati Museveni ebintu byengeri gy'abikolamu buzaabuza ofuge yita mu buli kintu kyonna okinyigirize okizzeewo abantu bano bazze batta Abaganda ngera bakozesa abantu abeyita Baganda naye nga tesi Baganda kati ngenda kuzzaayo kemabega otegeere lwaki mujja kulwawo okutegeera ate Museveni yose tabahura otabani wa Kalekyezi bamutegeera era abamanyi nti bamutegeera kyovula babajjawo kati ngenda kuzzaayo gw'Omuganda ali awo atayagala kumanya efa ku Ssaabasajja Kabaka alumba Lumbuye akola nsobi era yagula ku nsonga za Kabaka nti akola nsobi Museveni yose tibahabulwa yatandika okutta Abaganda ng'akolagana ne munne gwe bayita Maama Mbabazi muntu agengira Maama Mbabazi ennaku z'omwezi zaali 22 omwezi gwa mwenda omwaka 1972 nga wakayita emyezi 3 nga bawambye eyali Ssaabaminisita eyali Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda gwe bayita Bendikito Kiwanuka omuntu eyali mu lukwe luno lwaba Beni Kiwanuka era kyovulaba bagamba nti Museveni amanyi yatta Beni Kiwanuka kubanga ye yali mu lukwe luno naye mbagamba nti n'omuntu yali mu lukwe olwatta omugenzi eyali akulira eddiini omugenzi General Lumu era Museveni ne Maama Mbabazi bamanyi abatta omusajja ono kubanga baali mu lukwe abatamanyi Maama Mbabazi omusajja oyo y'omu ku basajja abassa Abaganda silent nga temumanyi ono y'omu ku bakozi abali mu state research y'omugenzi Idi Amin Dada abali mu state research ya Amin Dada era nga bamanyi era balina ebibuuzo eby'okuddamu kwani yatta n'okuziikibwa ani yatta General Lumu buuza Maama Mbabazi amanyi kubanga yali omu ku bo ani yatta Chief Justice Benedicto Kiwanuka Maama Mbabazi y'omu ku bo ne Museveni era amanyi ennaku z'omwezi zaali 22 omwezi gwa mwenda mwaka 1972 nga wayise emyaka 3 eyali Chief Justice omugenzi Benedicto Kiwanuka yabuzibwawo naye nga bamubuza baali mu mmotoka yali mu kika kya VW oba Volkswagen ngeri ku namba UU yali ku namba UU 171 emmotoka eno yamuwamba abaagiraba baamanya nti eno emmotoka emuwambye omumpembe Yosef Tabasole mutano wa Kalekyezi yamanya nti abantu baaliwo abantu abamanya nti emmotoka eyawamba wayita ebbanga mpawe kaaga emmotoka eno bagisangamu omumpembe Yosef Tabasole mutano wa Kalekyezi ng'agivuga emmotoka yemu yawamba era abaaliwo nga balaba mu myaka egyo baategeera bulungi nnyo nti Museveni baamusanga mu kibuga Mbale ng'ali mu kuvuga emmotoka eno mu kika kya Volkswagen nga number plate eri UUV 171 yali avuga mu myaka egyo nga emmotoka yawamba Beni Kiwanuka n'okutuuka omubuzaawo n'okumutta era abantu abaaliwo abalaba Museveni bw'ategeera nti bamutegedde yafulumya order eya shoot and kill era abantu bangi nnyo baakubibwa okubuzaabuza n'okujja abantu abattibwa okuba nti babuzaabuza engeri
omugenzi ono gye yattiddwamu. Museveni ng'akozesa pistol gye yali alina era yagezaako nnyo okutiisa abantu abaaliwo olw'okuba nti yali mu lukwe oluta Ben Kiwanuka ne munne Amama Mbabazi bwepo n'olukwe olwatta omugenzi Archbishop Luwumu. Era nga bwe badde bakola enkwe zaabwe okuyita mu bantu mu system okutta, era ne Dr. Sepirian Kizito Lwanga abadde saabalabirizi w'ettwale lya Kampala y'engeri y'emu gye baamuyisizaamu. Kati gwaddaawo n'otandika okubuuza Museveni yatta atya ng'olumba Lumbuye talina kkomera talina mmundu, kitegeeza mwe kennyini mwekuba empawa ate ne mbala ne mufuna ansa mubuuze ku bajjajja mu bakitamu abaaliwo bababulire byafaayo nga tunda Lumbuye, kubanga Lumbuye TV bwe kubikira tojikuba mugere kubanga guwa jigula. Nze nkozesa omutwe gwange, nkozesa amagezi gange, sisasulwa. Siri omu ku nkwezengezenge ezitunulira engeza ne zirya ne zikamiza ne zigenda. Nkozesa mutwe gwange n'ebyafaayo. Era nina essuubi mu mutwe gwange n'embulamu bwange nti nze omusango guli nvunaanwa mu ggulu sigulaba olw'ensonga buli kimu nkyogedde, sirina kyesoogedde. Abasirise n'abagalidde amaaso abagawumbidde nkiddamu, abasirise n'abagalidde n'abagawumbidde nkiddamu, mulinyolwa n'okukaaba nga muli mu buwambe. Nze nga nze ndi musanyufu olw'okuba ndi bankamirwa bina nti ebintu byonna nabyogera naye mbatera ku source nga birina okuba. Mukino otegeeza ki? Bw'obanga tonnanninyirira ddembe lyange lyakwogera, nga bw'ogula telefayina n'ekwogerera amawulire n'ogikuba omugere mu kye mukole essaawa zino, naye nga siyeekubikidde siyegambye omuntu afe. Essaawa zino gyala bategeeza ebigambo byenjogera binajjukirwanga nti nze ng'omuntu omu nalwanirira obwakabaka bwange, nze ng'omuntu omu nalwanirira eggwanga lyange, singa saalinze bino byandibadde tebiriiwo. Njala bategeeza nti n'obulamu bwa Ssaabasajja okuba nti eno wiiki weebuli. N'obulamu bwa Ssaabasajja okuba nti bukyaliwo emyaka 2 okuva kati we twogerera gye buvuddeko emabega emyaka 2 okutuuka olwaliro. Gwe nkwezenga ali omuwemba omusakire olumbanze asobola okutegeeza n'ogaana okutegeera, kitegeeza ogenda mu Geyeena. Buli ali mu lukwe olw'okwesiba mu buwambe ne mulya mu Ssaabasajja Kabaka olungana musobola kwogera, mujja kisasulira. Buzaabuza ofuge mba temumanyi, mujja kitegeera. Njera kubuuza mmwe abali ku radio abakolako, lwaki buli program gye musooka okolamu gitwala program director? Tosobola kweyogerera bibyo, tosobola kukola research wo. Njala kubuuza lwaki radio ne TV mu Uganda bazoganya okukola ku mawulire ga Ssaabasajja Kabaka teziri mu Buganda? Njala kubuuza lwaki diversion zisusse obungi nga ziri ku TV ne radio station? Njala kubuuza lwaki amayinja gonna bagatadde ku Lumbuye? Ndi mulalu, siri mulalu kuba sekuba mayinja. Weebuuze lwaki telefayina eya Buganda BBS tebera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka bulamu bwe. Radio gye bayita CBS, Central Broadcasting Service, egambo ya Kabaka lwaki tebera ku bulamu bwa Kabaka? Lwaki abakozi bonna abali mu Bulange buli omu bamugambe tebaddamu na kuyingiza ssimu? Lwaki buli ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka akwatibwa? Bw'abanga mulamu ate ali bulungi. Bw'abanga Ssaabasajja Kabaka mulamu, lwaki mu Bulange batandise okugaana abantu obukozi okugenda n'amasimu? Lwaki ku radio station mugenda program director babula ekibiri mutateekako? Era lwaki ku TV amanya bateekako Lumbuye? Nze Muganda ali mu Buganda nzekka nti ndi Muganda nzekka, oba nze Muganda ennyo? Kubanga ababadde tebakisuubira nti eyinza okuvaayo omuntu alemera ku nsonga. Nabagambye nze sitiisibwa. Yoseti bahabula otabaisa omutano wa Karekezi. Mfunye olunaku lwa jjo nti musindisa abantu 12 okuva mu bitongole bye by'okwedda bajja wano mu Istanbul Turkey nti bannoonye bankwate 12. Olwali nafunye dda info nesimanyi olunaku lwe batuuka. Njagala kugamba ekintu ky'okusindika abantu wonna kigaana dda. I told you as a person board olina presidential jet waki togirinnya. Bano b'osindika bajja basibira bwereere nkigamba. Nammwe embaata za Aneti, Aneti Kazinsiki, mama wange kutumiddeko Aneti Kazinsiki. Mmwe embaata za Aneti ab'ebyokwenda mujja mu Istanbul okubiganze. The moment I mention nti oyo spy, bagenda kukwata bagenda kukusiba kubanga they hate spies tebaagala bambega.
mwe 12 basindise muvudde mbitongole byokwerinda oba kuliko n'abakazi njala bagamba mu bakazi mwe basindise kimije kye 12 bambi muddeeyo mba mukyagala okulaba ku baana bajja basiba muine ennaku 7 visa za mwezi nazibirako ennaku 7 within 7 days you can't get me. That is very impossible. But the moment when nasindika drones ku ground nemanya nti mulinye ku kisaawe kyane kya Atatuku Istanbul Atatuku nemanya mukirinye kumujja kubeera mu buzimu kati wasindise 12 kubanga njogera ku nsonga z'obwakabaka Museveni weewumuzeeko gotogenda fuuka kabaka wa Buganda nagamba omukopi ne bw'olikola otya tolifuuka Musaabataka. Museveni nkiddamu tolifuuka Saabataka. Ne bw'olitwala ettaka lya Uganda togenda fuuka Saabataka kyekikuluma. Mayiga ne bw'onootwala ettaka lya Buganda oditunda n'ozimba akedi togenda fuuka Mulangira. David Wasajja omulangira w'ettoolo ne bw'onooyambala amakanzu n'emiragiro gye wagula singa Ssaabasajja Kabaka asereba kuzira togenda fuuka kabaka wa Buganda. Muhoozi Kanyerugaba muguwe ddalo muguwe ensimbu afuka n'apama mu mpale ne bw'olikola otya tolifuuka Mulangira ate tolifuga Uganda. Buganda lwaza lwekonako yagwa. Eyo theory nti nobody should talk about Buganda issues. Why do you call Buganda on functions which are organized by the kingdomship? Bemba mbuga nti Abaganda tebateekeddwa ku nsonga za Kabaka muyita baaki ku mikolo. Simanyi gwanga mujje birthday rani colonial simanyani okutikkira 31st December simanyi abe muyita be balina okwogera ku nsonga ezo okujja nga mugamba nti Abaganda balangira n'abambejja bali ludda abatayogera ku nsonga za Kabaka. I'm asking the big questions. Who are those people who are supposed to talk about Buganda issues? If those who are official who can talk those issues are quiet. So you think all of us we are going to be quiet? As we see things goes astray and we keep quiet? No. We can't watch. We have to talk and we have to analyze issues. Abaganda mwita ku birthday rani balina okwogera ku nsonga za Kabaka. Be muyita mu nkuuka balina okwogera ku nsonga za Kabaka. Boyita mu Bulange Mmengo okubeera Solomoniyo okuligongolayizinga nti wooli. Fun enough. Mutunuulira amawulire g'e Kampala gonna. Kati gawandiika ku Mayiga lwaki? Kubanga pressure eri ubi Museveni ne banne. Batusogamba Ssaabasajja Kabaka asibuludde abasiramu ekifone bataddewo kya Mayiga. Nabagamba mu State House bamuyita Kabaka. The moment you mention a name that His Majesty the Kabaka of Buganda akoze kino na kino na kino, you have to put there his photograph. Why do you put my guy's photograph? Is he the Kabaka of Buganda? Whom are you fooling? If I may ask, do you copy? Mwawandise ne mugambo Ssaabasajja Kabaka asibuludde Abaganda ne muteekawo Mayiga ye Kabaka wa Buganda. Brains are monkey. Mbona mwina TV ne radio stations mu Uganda. Bo mentioning erinnya Ssaabasajja Kabaka asibuludde Abaganda. Asibuludde Abasiraamu. Ekifuna walina kubeerawo kya Kabaka mwataddewo kya Mayiga. Mwina ba producer, mwina ba editor, mwina TV, mwina ki. You can't analyze issues. Tubagamba Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera si nnungi. Mayiga akuŋŋaanya abantu n'abajjaje babajja ne baba transport. Kati kambaddire muno kino. Essaawa zino twogerera Mayiga ajja ssente mu state. N'inviting abantu ku ssente za state. N'abawa transport okulya n'ategeka function. N'abawa na ssente za donations bagenda okudonatingira Obuganda. Ssente zennyini yaziwaayo ate ne zimala ne zimuddira oyo gwe bayita Mayiga. Abaganda bavudde ekyagwe simanya abakulembeze batonedde Ssaabasajja Kabaka.
bamutonedde nga tebogera ku mbeera sinnala bukyanga otandika okubuzabuza nga fukanda bimikolo gyewakakola egyakafuweeke kibinja kye ekyavudde ne kigamba tulina okwemulugunya nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera ntufu. Kibinja ki eno ogenda kugula obwamugwanya okugula osundiro y'amafuta ate olumba abantu abali ku social media. Kati mwe mubadde mulowooza twagala tulowooze nga mwe mulowooza tetusobola kulowooza ku peegi yemu mukulu tetusobola kulowooza ku peegi yemu tulina okuba nga tuli banjawulo mu ndowooza. Kino nkiddamu buli function gye mulaba emmengo kati currently okuva lutaatandika okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Mayiga ya inviting abantu abo nga bataddemu ssente transport n'abalala ne ssente z'okugula ebirabo ne ssente engalo ze bagenda okudonatinga yaziteekayo ssente za state azirina kubanga bakimanyi nti waliwo kye bakukusa. Kati nakiro kankibagambe eyo empiso gye mwalabye mbu simanyi Dr. Museveni agikuba Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II alina abasawo be abamukwatako mu buwangwa alina abaganga be. Kati ne neebuuza buno obukazi bonna lajja okwota obujja buwunnuuna buliko ebisiraani byewaabwe kubanga tebalina na buvuna buddo tebaliko wadde akawo akampi si basigire najjambo agema Ssaabasajja Kabaka omugema ki? Ensonga eri nti bali mu kutya n'okuswala nti tebaagala Ssaabasajja Kabaka afulume bagende bamuggyeko omusembuze ki ekimuluma kubanga singa bakizula nti bwali butwa super it's a biological weapon Museveni eyamwawulula beesiridde. No more questions and no more answer. The answer is batya omutando gende ebweru okumuggyako Omusayi bakizule nti mulimu obuto bwamuweebwa ate nga obuto bwamuweebwa bwagaanibwa ku katale k'ensi yonna ne UN n'ebugaana. It's a biological warfare babugaana kye batya kyonna kubanga yamwawulula ebeesiridde. To prove me right okuva ku social media let the king go for further treatment upload period nja kuva ku social media and I will keep quiet and I will never ever talk about Mwengo issues. Guno mukono nguwaayo. Let the king go for further treatment upload and let the professional doctors tell us the truth. Bwaba temwamu wabutwa guno mukono nguwaddeyo nvane ku social media siddamu kwogera nga muwadde abaganda bagende bamwekebeje. If not so mubuzeebuze bantu balala fa abaganda aba.com era we won't keep quiet. We are not the jogging subject. You are not the joking subject nga mulowooza. Ate bagamba nti okusirika oba asirise teyejjusa. Buli minisita ly'emmengo Kabaka akumanyi. Security ya Kabaka mugikyusiza nga agiraba era agimanyi. Abantu babona mbagobye era nga abamanyi. Era nga asirise. Nabagamba wali kye tuyita personality ak'obuntu. His Majesty the Kabaka of Uganda, he knows each and everything, but his personality, he's not a person who comes out and talk anyhow. He doesn't. He keeps quiet. That's why he doesn't trust anyone. These days he doesn't. He trusts little people because he knows people are surrounding him. He knows. Ssaabasajja Kabaka asibuludde abasiraamu n'oteekawo Mayiga ye Kabaka. What a shame. The moment you mention someone's name, you have to put that photo there. Ssaabasajja Kabaka asibuludde abaganda muteeke ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka. Muteekawo kya Mayiga because mulina kye mufumba. Temusobola kitegeera. Bannayuganda tebasobola kitegeera. Avudde anagenze ku mukolo abikula weebuuze. Okuva twayagala ku bulwadde bwa Kabaka Mayiga nga akutte emikolo nga agudde emikolo. Nga agudde emikolo mwebuuze emikolo gyaki kubanga alina kyakweka. Mwebuuze baminisita abadde teboogera nga batandise okwogera mafuukule balina kye bakweka. Nabagamba Luma Kyagulanyi Ssentamu bali bamutezza kakujja avaayo ayogera ebintu bya Kabaka bamwase.
kati bayise muono mpuuga ajayogera ebige bitakwatagana nze muoni nze nkugambye kumaze sina gwenti ayituka nobody feeds me nkugambye tunacho sobola kunkola nkujje kulada nkikugambye wakoze ensobi kubanga kati mumale mulowooza let me tell you oba Museveni alowooza lunaku kini bafuba nne musindise mpuuga ajja akola statement so that we can keep quiet. No way. Mpuuga is a politician like any other politician. He left Kabaka services n'agenda n'amwabandoninga n'agenda. Kati if he comes back to talk like that because mukulembeze wano, we don't fear such nonsense. That is bullshit. We can't fear anyone. He left Mengo issues some time back and we can't respect someone who doesn't respect himself. My God, this is to inform, if you don't respect yourself, nobody's going to respect you. If you don't respect your boss, other people can't respect you. First, respect yourself and answer people's questions. Why do you block His Majesty to go for further treatment? As if you're hiding something. If you want me to keep quiet, let the person who's supposed to announce the well-being of His Majesty, that is Jaja Feka Sujurubinga, let him come out and say, not you. Buzabuzano. Onagamba mwate nkola diversion nkola nasoka kuba muganda nga sinafuka munda Uganda. This is to mention. Bwembanga nwanira bwa kabaka bwange ne kabaka wange nobulu. In fact, let me mention this. Mumuyinza okuba muruza tuogera ku kabaka na bulamu bwe. Tuogera ne ku tribal ne culture yo. Kubanga the moment empaji enkulu enevaawo n'abadde asuusuuta abadde ayogera bitakwatagana oyinza obutaddamu kusaba muntu oyinza obutaddamu kusaba mulimu wantu wonna nga gwe kibuuka gwe muwanga gwe nalweyiso gwe namukasa gwe mukiibi oyinza obutaddamu tola application yonna ngeri linnya libawunyira ziizi bo defendinga. This is to remind you entamwe nnene mwe mutandika ogamba nti mudifendinga abanyampi singa eneevuunikibwa kyesaagala kibeewo mwe mukirowooza ng'ekyokuzibira abantu ba the moment kasita Ssaabasajja Kabaka tabeera mu Buganda nga n'Obuganda tebuliiwo gwe yeeyita omuganda tolina wogenda tutola application ofune mulimu kebere mu poliisi kebere mu magye kebere mu prison kebere oluwamu ne bennabyabufuzi abali mu Buganda bandi bateekako abantu abagwira ne babisimbako ne bawangula nga bataddeko operation ensimbi. Ani avuganya Joro Senyi musajja muna Uganda na muvuganya Ndakawa. Simu yindi yamuvuganya. Since when the non-citizens contest for such high offices? Since when? Netugende Lubaga. Ani yali avuganya gundi Betty Kamena Misango. Oba ani yali avuganya speaker wa Kampala district. Katongole Singh. Katika ambalage mutegere mufune obwongo muggula amatu. Ani agoba ani ali mu kuwabira Joro Ssenyonyi Nakawa muyindi amugoba mu Uganda mu Buganda yabajjajjabe. Ani abadde avuganya Kawalya n'abadde avuganya Namisango muyindi amugoba ku ttaka ly'abajjajjabe. Ani yagoba mbwateka mwakati yakomyewo ebbanga ani abadde afuga Ntebe municipality nga MP abadde Munyarwanda. Ani aina ebyapa ebingi mu Uganda ebisinga bya Ssaabasajja Kabaka essaawa zino muyindi. Yasinga ebyapa ebingi eby'ettaka mu Uganda muyindi. Nkujjira n'okutegeeza ebintu bino. Baani abatwala ettaka lya Buganda okumulodimalawo baliguza baani? Banyarwanda. Kankuzanyire video zino okwakase mujja kutegeera nti bye mbagamba bituufu. Abachina bakuze wano bagagana Swahili
Gena bali wano mu hotel bagita ni mu road tetumanyi ensonga lwaki eyo basi ne batambulira buli lunaku eyo basi ne batambulira abarasha bwe basulamu obuquarters abachina baabo bebadde gamba batambulamu eyo costa oyo mukama waabwe UBB 2.9W batambuliramu eyo costa abakola ennakasongola so basulako ekyo ekizimbe waggulu kati beebo balina ne kyefu waabwe abafumbira sebo bano be bachina bonna boolaba wano ye nga tezuuminga bulungi bano be bachina boolaba bali wano balya wano bamalawo emyezi 4 kati eno video nsubira eri kiriyamuko eno ye mmotoka Bachina bayindi barasha be batwala amataka ga Uganda munna Uganda alumba Lumbuye olumba waaki bani abagoba ku ttaka abantu emubende Bachina n'abayindi Lumbuye alina ettaka mu Uganda wale oddeko watu Lumbuye nga goba omuntu ku ttaka wale oliddeko Lumbuye nga atunda ebibumba by'abantu mu ggwanga asala banna Uganda bana basalamu ebibumba Lumbuye alina TV e Uganda TV z'abaani NBS Natasha Broadcasting Service ya state NTV ya Agakani ya Museveni BBS Telefina ya kiyimba yani mukozi wa government munanyini Uganda radio ne TV na byabo Abaganda balina TV ziruddawa banna Uganda balina TV ezamwe nkugambye gwavuma Lumbuye ngoli ku TV oli muganda yogera ojja tuko twala application ewantu ng'osaba oli bagandi gwani nze saba kijje at n'abagande check all returning officers in Uganda where are they coming from check all DPCs in Uganda where are they coming from genda ku police zone ziri mu Buganda ani acha kulya police mu Buganda nga muganda gende mbalo nonyo muganda kulya police oluwano ovumba lumbi bakuwadde akasente ovumba lukubi byakugetu yagala biwula you will listen atojja bitegeera mukama bakumi natakomera mpeera mbalese tukwatagano nakulala gwe nvuma njolonga ojja kwata application ngerike erinnya ly'Oganda ojja gyesanguza mukama gwanya application yenge esaba omulimu this is to remind you whoever attacks me time is coming when in your ancestral land you take an application seeking for a job they will tell you you were Muganda you were not supposed you are not qualified to get this job period but you are there attacking Lumbuye who is trying to open your eyes and your minds wake up before it's too late I'm not so tribalistic but I'm informing you what is coming soon or later you'll realize that it's too late to listen to my videos. I'm telling you the fact is, soon or later, you'll regret. And I'm telling you, you will apply for a job. When you are Muganda, they will tell you you are not qualified to get that job. You take that application too late. It is the politicians who are used to destroy our kingdomships all over the country. Mukama bakomere.